Essanyu tulina kaseke Luwero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellence ate nkyaleero akyaliddeko omubaka Honorable Lutamaguzi Semakula era nga ebigambo babyogedde babiri ndowooza obamanyi mu bwe batandise okukwata omuzindaalo mukwano gwange oba toyagala bamale naye nga yo embeera ya ssanyu dyerere. The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi went live in Luwero with Honorable Lutamaguzi Semakula. Tweyanziza nnyo President waffe, President w'abantu, President w'Abannayuganda, essanyu era essuubi lya Uganda. Bannange tusiimye nnyo Mukama waffe, weebale kulambula ku bantu era munnange twagala tutambule weebati nga President waffe asobolera ddala okulambula ku Bannayuganda era nga Bannayuganda abalambulako bulungi. Oyo ye mukulembeze omulungi, Uganda gweyagala, Bannayuganda gwe balindiridde munnange ate okubatwala mu maaso n'okubakulembera. Bannange tuli basiimu ate tuli bamativu kubanga tulina omulwanyi omulungi ayina essuubi lyaffe era ayina ekitiibwa kyaffe. Tuli basiimu nnyo Your Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, the People's Hope. Tuli basiimu nnyo era tusaba Mukama atukwatira awo atutambulizaawo Uganda yaffe ennure, Bannayuganda bafune essanyu, Uganda ebeere ya mirembe era buli omu anyumirirwe mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Anti omulwanyi omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyakulembedde ne gyatutwala wanene ate era waggulu. Yessanyu gyerere baganda baffe, mikwano gyaffe, anti omulonzi w'eggwanga gwe tuli naye baganda baffe nno kuno kuzoganya namba 2 Your Excellence His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu byakola byalema abalala batandise kwogera bye batamanyi, batandise kutyebeka bigambo neffe tubagamba tugenda maaso tetudda mabega, twasimbula gwayagala okuwakanya gende wannyoko owakanya oyo bane kati bato bamba nnyimba ki The elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abategeeza nti ensonga ajja zitambuliza ddala bulungi era tujja tambulira ddala bulungi, teri agamba ye President w'abantu, essuubi lya Bannayuganda era essanyu lya buli omu. Gwe tulina gwe tutunuulidde Kyagulanyi waffe essuubi lyaffe. Yes, kambawe embeera nga bweri nga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu ate ali mu bitundu eby'Eluweero. Tweyanziza nnyo Mukama waffe, tweyanzeege. Ngobuyina oli ku Map Media TV. Ngenda kwesa eddakiika emu olwakadde. Your Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu, the Secretary General Lois Lubongoya, the leader of opposition, the outgoing leader of opposition, Honorable Matthias Mpuga, the incoming leader of opposition, Right Honorable Joel Osenyonyi, the Lord Mayors, members of Parliament, councillors, mwenaba tuze protocols gy'okuzabize. Nzize wano kipayopayo, Your Excellency, abantu abasinga tebamanyi nti eno gye mpasa omukyala wange. Era ndirayo omukolo gwange, naye nga bw'omanyi ebyaffe bya kiyeekera eri gye tuva, gy'omanyi ebintu by'obikola bw'otyo. Tulina ennyiike naddala ffe abava mu bulemeezi okubanga abantu baffe bafanga naddala nga baana bato. Franka Senteza sina yekka n'abaana baffe abalala bonna abattibwa mu ggwanga nga kawenkene agufudde mulimu. Ebiro bingi bye tugenda okuyitamu ebitali bya bulijjo kubanga nze ntera okugamba President waffe Robert Kyagulanyi olumu ntera okulwanagana nammwe bafuutu soja
temuddamu okukkiriza omuntu yenna okuyita his excellence Kyagulanyi Center mu puliisito. Kyagulanyi si puliisito, Kyagulanyi pulezidenti ffe twamulonda. N'olwekyo mwaboogera oluddi kyambu puliisito mubirekere bali Abakaludaaya n'Abasaatuusi. Ennaku tulina nnyingi ku mutima. Honorable Serungu n'omubaka Honorable Mathias Mpuuga mu kitundu kyammwe kino kye tulimu twalibadde tujjoosanga ku Lwambaga, naye okulaba nga tulina bannayuganda bannaffe abali committed okutta abantu abatabawagira, ate nga tulina ne bannaffe abakyakolagana nabo. Nze ne bw'obeera nga gwe maama wange ng'okolagana ne Kawenkene nkwegaana, kubanga ne bwebeera mu ekereziya nze ndi musajja Mukatuliki mpulidde nti wano wabaddeyo okusaba. Ffe mu Bukatuliki batugamba weegaana sitaani n'ebikolwa bye. Tosobola kugamba nti sitaani mwegaana naye ebikolwa bye binsanyusa, oyo tobeera Mukatuliki. Ennaku zino Your Excellency President tubadde tulina nalabye amaloboozi mangi, nina bannaddiini ab'amaanyi ennyo basatu nabadde ngenda ku TVM ne baŋŋamba Lutamaguzi mutusobedde, mwatulumbye nga bannaddiini nti baatuyita okujja okusaba ne tutajja. Ne mbagamba nti ku social media eno kubeerako abantu ab'enjawulo ab'ebirowoozo eby'enjawulo, ate ne bannaddiini tumanyi nti mwenna mulina ebirowoozo eby'enjawulo. Tekitegeeza nti wabeerawo munnaffe omu ku bo kuffe eyeemulugunyiza nti ebigambo byonna bye yeegedde byavudde wa pulezidenti ng'akulembera National Unity Platform. Era ne tubagamba nti naye ate nammwe newakubadde waliwo abakola ensobi, amaloboozi gammwe nga tetugawulira. Era namugambye nti tugenda mu nnaku nkulu. Serungu oli Mukatuliki ono Waiswa alabika Mukristaayo. Twalinzeeko okuwulira bannaddiini ababanja abantu baffe abaafa mye. Era obedde simanyi baabuulidde ku byakye eggwanga lyonna. N'olwekyo omuntu yenna afa, oba w'e Masaka oba w'ewaffe Nakaseke oba bw'Omwankole oba waawa, oyo abeera munnaffe era tulina okumulumirirwa, era tulina okwesa eddoboozi limu nga tukola ki? Nga tumubanja. Ng'Abasiraamu bwe mutera okufumbira, Abasiraamu bano batusoomooza. Abasiraamu bwe baba bagenda okusaba oba okusaala bonna batunula wamu. Era bwe baba baazina Allahu Akbar ng'eddoboozi lyabwe lyonna ligenda watya? Nze mukereziya olumu ntuula ntunudde eno ne ntuulako ku mukyala wange, olumu atunudde eno n'oli atunudde eri, n'atuwulira n'atutunuulira ne tufuna amaloboozi ag'enjawulo. Naye bonna bakozesa eddoboozi litya Abasiraamu? Limu. Naffe ly'eddoboozi lye tulina okukozesa. Njagala kubawa ekyafaayo nga mmaliriza. Museveni ono gwe mulaba si w'amaanyi, naye ffe tukyabulamu. Olumu osanga n'abavubuka eno mu kyalo nga tokyayawula wakati wa muvubuka na mukadde, bonna beegira bati. Era weesabira mukubire mu ngalo bafuutu sojazi baffe be tulina. Mwe bavubuka mmwe mukola omulimu gw'amaanyi lwakuba temukimanyi. Waliwo eŋŋombo pulezidenti gy'aleeta ey'okulabisa. Ate tubeebaza nnyo, mpise ku bafuutu soja nga bavuga obupiki bava e Kampala. Ne ŋŋamba nti bwe tunaafuna obuyinza pulezidenti bafuutu soja bawandiikibwe, tujja kubajjukira olw'omulimu omunene gwe bakoledde eggwanga. Ekikufuula ow'amaanyi si ffe bannabyabufuzi, nkikubuulira. Ekikufuula ow'amaanyi ye people power, amaanyi g'abantu. Era y'ensonga lwaki olaba nti ne bannaffe abamu bwe batandika okulengera supu, ne batandika okwogeza oludikya nga supu bamita fuupu, ogenda okulaba ng'era basaanirayo bokka eyo. N'olwekyo nga mmaliriza mu ddakiika yange etewera, nina okuddayo kuba olwaleero mba ne pulogulaamu ku BBS Telefine ekiro. Nina okuddayo ne wapa nga mmaliriza mu ddakiika yange eno etawera. Sebo Waiswa ndi mukama wo sebo. Naye wano gwe mukama wange sebo. Kuba bongamba lekeraawo era ndekeraawo. Njagala okusabira maama w'omugenzi Senteza. Ewaffe twaziikayo abantu babiri.
naye nagamba Museveni kubanga nze omu ku babaka ba palamenti be yakasinga okukubira amasimu era nze namugamba nze Lutamaguzi ojja kungula bw'oba oyagala okungula kola abantu be bakola ki ekyo kijja kuba simple kubaga okugamba nti ono Lutamaguzi kubanga baava eri ewaffe wabula baasiriwaza bakadde baffe nze ekitundu kyenvaamu yo excellence bw'olaba amakubo agatutwalayo oba eno waakiriko bannamasaka n'okuba omulanga abasajja tebasinza okukola ekinene ennyo kweddiza ttaka lyaffe njagala kwebaza mu bantu bano pulezidenti olw'okumpa ekifo kya minisita w'ebyettaka tanwanegane n'omusaatuusi ku mulundi guno ojja kulaba kakati nga mmaliriza ssebo maama wa Franka sente zaaliwa tukusabira Naalongo bino tugenda kuba bino byansi naffe tujja kufa bangi baafa ffe ewaffe bw'oba olima olumu mu kibira otema ku kawanga n'otema ku mukono n'obuuza ate ono bamutati nga bagamba mbu yafiirira Museveni naye ogenda okulaba abasajja be twafiirira balina amalala ate babbi ate batemu buli atakkaanya nabo balowooza ayinza kukutemula oba kukuumira mu kkomera nga ndi wano waliwo mikwano gyaffe nga bamacete bali mu kkomera abaana abato be bakwata mbu bambadde obukofiira obumyufu abaana abato be bakwata eyo nti bawagira his excellence Kyagulanyi Ssentamu era nze nateekawo nti bw'aba Museveni yawangula ate lwaki be yawangula abakwata n'abajjuza mu makomera n'olwekyo ndi munyiivu wayiswa ebiseera ebisinga ffe tetwagala mutuyite honorable nze tompitanga honorable why do you call me honorable when the people we are leading are not honored? They are killed every day. Abasajja abatemula abantu baffe ku Ssekukulu mubalaba batudde ne bazzukulu baabwe nga bakuumiddwa emmundu esente z'eggwanga zonna bazinyaguludde ezaabwe baguze Kampala abanaku bonna babagobamu buli gwe batumuulira ng'alina ekyobugagga baagala kimubbako ate ngenda n'ensaasira abapoliisi balengeddekawo baafande afande be bakusindika okuba bano tebabalwanyisa wabula balwanirira mmwe nammwe twagala musuleko mu nnyumba ezinyirira naye buli police station gy'oyitako abasajja basula mu biyumba nga byambaata gwafande asula mu kiyumba ky'embaata nkulwanirira naawe osuleko mu kalina nammwe abasirikale tubalwanira pulezidenti we yali ajja mu gundi yaffe mu Twero nga tutambula yali mu Luwero twayangu ng'abasirikale bangi bali muleya ne batubuuza nti pulezidenti agambye eki ne tubagamba pulezidenti Kyagulanyi agambye bw'akwata obuyinza bw'afuna obuyinza buli musirikale atandikibwako kagenda kuba kakadde era mubakubyeko mu ngalo abasirikale baatuwa obululu kituufu naye wabula waliwo bano boolaba bakaasakaasa bano be batuma ne bakuulayo obupande n'olaba akuulayo akapande n'olaba waasula n'omusaase nogona omusajja oba aliko kikyamu akapande olwana nako kaaki lwaki tolumba nze oba n'olumba foot soja maama wa senteza ngenda kubba wano ngenda kulekerayo $5,000 naye ennaku z'omwezi nga 3 ono Januari ogenda kujja ewaffe Nakaseke ngenda kuwayo ente 2 omulenga Kabasajja Kabaka awangaale. People power, higher power, NUP, everywhere. Omanyi Honorable Lutamaguzi oyo keje twava eri bwe bakuwa omuzindaalo otabusi kakati njagala mukitwale nti abadde guest speaker. So Honorable Lutamaguzi tukwaniriza nnyo webale nnyo kyerabidde bagamba nti wa Democratic Party eyaddala oli ku Media TV kakati sebo mukama wange wayiswa mu Fumbiro nga bw'ondaba wano mu muzikiti ondaba era ondaba nsaala n'essaawa n'enzikwata kati ninda kutoola shahadu ebitali bbanga lyawala kuba ne wakubadde sebo mukama wange ondaba nti kyalina erinnya lyange liri erya Pawulo nerindako banteekeko liri erya Nuupu Sahadu nteeko gitoola mu biro ebyamangu ddala neyanziza oli ku Media TV balina tebamanja tabibagambye
kababulidde nze nabagamba nti olaba ng'omusawo omuganda nga yeetoloola ekkanisa buli dakiika aba agenda kwatula nti alokosa. Kakati tweyanziza nnyo Honorable Lutamaguzi okuba nti otuluŋŋamizza bw'otyo mu nsonga z'onnyonnyodde. Weewaawo akadde kabadde kawanvu naye mwe mwamusabye nange ne saagala musitoopinga. Mukkirize bassebo ne bannyabo mu ddakiika ezisigaddeyo mpite Honorable Joel Ssenyonyi ajja kujja naye kankyuseemu kuba kati Honorable Joel mukama wange ate mwategedde mwenna ebiriwo. Kakati mukkirize nkozese obukulembeze bwe mwampola mpite ababaka ba paalamenti mujje nammwe mufuneyo akadakiika temusobola okuwa information. Honorable Sewungu Sebo wano gali matwalego kulembera ababaka ba paalamenti mujje. Ababaka ba paalamenti bonna. Nja kubasaba tuleme kulwawo. Mr. President, sir, nzikiza protocol gy'obuzange okuva waggulu yonna ogwogitwala. Ekyokubiri, people power, our power. Wano Museveni takyaddawo. Wano Museveni takyaddawo bajanga nabeesa kulu nga mwesize mu mutwe. Ekyokubiri, Mr. President, agamazike agajewe akapande kaffe gamanye tugenda kuzaawo ekipande. Amazike agajewo ekipande ky'omwana ono tugenda kuzaawo ki ekipande. Ogupande njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo Foot Soldiers. Maama bwe yali afuna obusomesa bw'ekereziya abaana ba Foot Soldiers ne Bia Maria baaliwo. Era Bishop Jumba n'abaaniriza simanyi bawe bali wano bajja mu ngeri y'amaanyi. Mukama wange njagala abantu bamanye tewali yatta ssente yali Museveni. Ekyokubiri bw'ogenda Kawuma tewali atamanyi yamutta era Museveni amumanyi. Bwe badiployinga amagye mu Arua buli musirikale avuma mu barracks asayininga emmundu amanya bagenda ne gyakolera. Kati baali bagenda kukuba gwe Katonda n'akola byakola ki byaleeta. Era obudde obutuufu gavumenti gyagikwata Museveni adde mu kaguliike awoze bye yatta. Kenya bwagenda kiwona akole ekibyayagala atambula n'ebikadi ki motoka nkaaga naye ye ng'omuntu tujja mufuntula tumuteekeyo annyonnyole bwe yatta abantu baffe. Ffe omukatoliki bwe nzikiririzaamu nsanyusa nnyo edi muto baaliwa asoma nnyo kereziya asoma Mr. President njagala gye mwambaze sapule yange eno ngigyemu abeere nayo ayongere okuggumira kubanga afumudde oluzungu nange nebulanga nasoma saalumalaayo. Tukuwa obweyamu Mr. President, abantu abakulembeze bo mu kitundu kino bawagizi b'amaanyi tebagenda kuddirira. Naye obudde obutono katusabe esaala ze tusoma buli lunaku ono atukwatidde bukwatizi geeti naye ng'abaana bwe baayogedde abagenda tujja kukola ki tujja genda naye eggwanga ligende mu ki mu maaso. Nkwebaza neebaza abateesiteesi okubanga musobodde okutegeka buli mwaka ne muleeta President asabire ssente za omwana avaawa ekasaanyi. Guno yali eriya yange nali ngitwala ne ngikwasa ekitiibwa Mathias Mpuuga naye nga bwebuwagizi bweyongera buki mu maaso. Ekisembayo gw'omusiraamu omukatoliki omuki yenna mwongere okukwata entasu bbiri nga Lutamaguzi bagambye tusabire eggwanga lyaffe tukwate obuyinza bwaffe Museveni bwe yatubba. Mukeerane bw'oteekamu ekyekigambo Katonda agenda kufuntula naye bwe twakuba Egypt byonna olabe Katonda agenda n'abuuka Uganda n'agiyitako n'agenda Zambia n'agenda twagala atule wano kigambo kigende mu maaso. Ebyange byebyo Ssaabasajja awangaale Mr. President twale kujja era tukusabira Omukama akwongere obuwanguzi atutwale mu maaso eggwanga. Kayemba Solo. People power, our power. Nze Kayemba Solo era nga ndi minisita w'ebyemizannyo mu gavumenti ekulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu President waffe. Mba Bukomansimbi wano Kinyana Mpindi. Sir President, ekkubo lino eryaffe eriva wali paka kyenjagala okukakasa oba toli musiraamu kuno tosula njala.
Embwa tuzirina okuva wali paka eviira. Olunaku luno muganda waffe ssente za Royal Fund ujjukira ng'olwabaddewo eggulo. Lunaku lwakeera na ssanyu n'amaanyi okweyuna gye twali tugenda. Twali tugenda Lwengo, tudde Bukomansimbi, tudde Mpigi. Twali ne baganda baffe nzijukira basherifu, bakimu XP baani ku Totawe Masaka Bwerigeni Street. Twalina akayimba ke twazinanga bakayita Mudde Muyaayu. Ng'abaana bonna basanyufu, emmotoka ziri mu kuba muziki, twesunga gye tugenda. Muganda waffe Kasirye, abasajja ne baagala omutemulira awo, Mukama nazza ebibye. Mukudde e Kampala, ssente zanaatemulwa. Ebifaananyi ebyo tebimba mu mutwe buli kaseera. Naye lwe mbijjukira ne byongera okulaga omugugu n'olusozi olunene lwe tulina. Olw'okutuukiriza ebirooto bya bannayuganda bangi abafiiridde obulamu bwabwe, bangi abasibe, naffe abaasigalawo nga tulaba naye nga twafa dda. N'olwekyo baganda baffe, kusoomozebwa kunene kwongera kunywera na kuba n'amaanyi. Abaana ba Isirayiri baamala emyaka 4 nga batambula bava e Misiri gye baali mu kutulugunyizibwa nga bagenda mu nsi ensuubize. Abamu mu kutambula baatuukanga n'okugamba Musa abakulembedde, teri gye twava twafunanga ak'okulya, lwaki otulumya enjala? Ne Katonda g'ogamba alabika taliiyo. Abamu ne baagala okuddayo mu busibe. Abanywera ne baguma baatuuka mu nsi ensuubize yeffe. Ekiseera tekiri wala baganda baffe, njagala twongere okubeera abagumu. Essaawa yonna Mukama Katonda ono atukulembera mulamu, alaba wa gye tulaga. People power. Tweyanziza nnyo Honorable Lutamaguzi Ssemakula, webali kuba bubaka bulungi, kansuubire bannayuganda obubaka buno babututte nti bw'amaanyi era babututte nti bwa mugaso. Tusuubira nti Uganda eyawamu ye Uganda etambula, era tuli bamativu nti Mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atukulembedde bulungi ate era atutwala wala. Era tusuubira nti essuubi lyaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga yatukulembedde twali kitagenda mu maaso nga bwe twakibala. Buli kimu nga twakibala wetugenda okifunamu era Uganda yaffe wegenda okununulwa. Tuli bamativu nnyo bakama baffe, mwebale kubeererawo ggwanga, mwebale kusomesa ggwanga, mwebale kwagala bantu.